okwenyamira n'okolimira abakulembeze b'opposition ya Uganda etteeka lino baalimanya nti lijja bo ne bagaana okulireeta mu bantu ne balisirikira nga mu Bondo ndi Nandala mwali Nandala Mafaabi omanyi bemba nteesa ndeka nteesa ekyange tondeeterawo bantu nga bantu ekinnuma kiri kimu nti ekinnuma kiri kimu nti onnemesa okuteesa ebyange wagambe ajja kuba president kati kale kankuyambe kuba gweoyagala okwogerako kankuyambe kuba gweoyagala okwogerako owekitiibwa Nandala Mafaabi y'omu kuba tayagala tteeka lino kubanga Bugisu Cooperative yagikulembera lwaki teyavaayo n'aguulira ensi kakana maleyo oyagadde njogere ku muntu leka mwogereko kakati ekimu ku lwaki ayagala okufuuka president kuzza cooperative mu Uganda ebintu byonna ebitongole by'oyinza okugamba eby'obulimi abiseemu ssente enguudo zikolebwe nga gwalimye Emwanyi e Kabongo osobola ozitambuza mu budde ne bakuwa ssente zo naye abakulembeze b'opposition buli maka gonna musobola okubeera mu taata ne maama naye taata baatagulanva tosobola kunenya maama twale ntusuubira nti oyo wabanga akulira cooperative namba buvunaanyizibwa b'opposition leero ani abuyina abadde tajja kudda uliza abadde ajja kudda ku abaka 3 abagambe kaakati bannaanyi nsonga ya Mwanyi soke tugambe abannayuganda saagala obise bange ebimu ku nsonga yakyo nenya Honorable Kyagulanyi kwe kuba nti emitemu abitegeera n'atajja kweyiwa ku nguudo buno obudde nsuubira Nandala okuba ku luguudo omanyi simanyi oba Kagame asooka kunyigayo eri kintu bw'otuuka ku nsonga eri kukwata ku nsonga ng'onkijja ku nsonga obudde bwange bundekere nga njakuwa information nti twagala njawo kumujjukiza oba akitegeere nti Maama Mabira Betyani olw'okuba mulwanyirizi wa butonde bwansi bwe bajja gavumenti eyagala kusaalimbira ku kibira yateekawo embeera ne beekalakasa era tunajjukirwa nnyo waliwo n'abaafa olw'okuba mulwanirizi wa butonde bwansi kati ono olw'okuba amaanyi agali mu bwegasi ng'ate ekibiina kyakulira kyekuusa na Mwanyi nti nontonere nti tugenda mu kalulu kano kuwangula oba kuluzinga primary goal eba yakuwangula kyokka ate mu mbeera y'okuwangula era osobola okulaba nti ng'oggyeko n'okuwangula nti abantu bano ffe tutambuza kye nakugambye kye bayita revolutionary message abantu okutandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo in fact kyova olaba mu ntambula ziri ezibaddengawo zi up country tour ezo ze tubadde tubeeranga nazo kyova olaba ntusobola n'okufuna candidate mu kisolo ekitaalingawo luli ng'omuntu kubanga nze abantu ba western bamanyi in fact nabadde ndi suppose genda kunoonya kalulu eyo ak'ekisolo naye ojja kutuuka ekiseera ng'abantu babateekamu embeera erowoozesa abantu nti NRM ye alpha ye omega wa buli kimu so oba tuwangudde oba tetuwangudde akalulu ke Uganda tekakyasobola kubeera tokyasobola kuvaayo kateekawo noga nti kano kalulu ddala akali free and fair nga bwe kali mandated okubeera naye kyokola at least oketabamu n'oyongera okutambuza message revolutionary message eri abantu omu ku omu luli twagendanga ekisolo nga tosobola nakufuna candidate yesimbawo ku bwakansala ng'ali ku tiketi ya National Unity Platform kati tusobola okufuna omuntu n'agamba apaana mu kitundu mwenva muno yadde babibungesa ne boogera naye kanveeyo kuno nange nesimbawo kadi ya National Unity Platform tebamupulantinzeho pulantinzi kuba wenareo ffe tubalabira ku bikolwa byabwe wa mulimu n'ababadde betulowooza nti baffe bannuupu n'ebikolwa byabwe ne biraga nti ate benareo so kisolo nuupu kuba twalabe bayireyo n'abantu Honorable Kyagulanyi yagambye agenda kuddayo mu nnaku 5 okuva kati neyanziza mulimu ebifo ebitundu ebya Uganda nga abenyalemu akamyufu kenyalemu kaba kavaawo mpitewo era nga akawangula n'akwata bendera ebasuwaddeeru atandika okulamuza byayagala okugula kubanga ye amanya automatically ayingidde parliament nga bulaba akaluwa kalimu kawonda ng'avuganya kayindo otafire n'amasasi ne gavaayo minisita Lukuutana nti awangula eyo mu bitundu byeyo kakwata bendera abaakakoze eki abaakamaze basodo n'esseminari ali muwala Sam Kuteesa so kakati n'ekisolo ow'enyalemu yakutte bendera eyo suwa win yawangudde dda kubanga ono wadde yatagadde n'ava mu enyalemu n'ajja mu nuupu
naye yabaziza kafu tasobola kuwangula mulimu ebitundu nga by'abantu babigaana nga nuupu tesobola kuwangulayo kebereero si wano yali esimbi eyo eki ekisolo nuupu okay tuyinza obutatunulira nuupu naye opposition tugitwalire wamu nti ng'opposition waliwo ebitundu ebimu ng'opposition tasobola kuwangulayo ng'eyo NRM yeewangula nkugambye nti kasitoyita mu kamyufu ng'ebasuwa wiini akutte ebbendera aba awangudde akalu kali akawamu so kaakati ono owa nuupu bw'aba yatagaddemu n'ava mu NRM ng'asuubira nti agenda kuwangula yazze kwetabamu oba oli awo PHIQ Media. Neyanziza ali PHIQ Media ogamba oti na Joli Consultative Team kitambula bulungi musikola Haji Abdunur Mnyame Shafiq Ruwanga nzaliwo tuzze era twogere ku nsonga eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda kwe tuli ku TikTok live olunaku lwa leero lunaku lwa kutaano tubeerako ate ku YouTube tubeerako olunaku lwa mukaaga essaawa zibeera 10 name ezakawungeezi ndina Hassan Musa ntabale Henry bebali ku kamera leero ndina abakulembeze baffe tuzze tukubaganye ebirowoozo naddala essira twaga tuyiteeke nnyo ku Emwanyi. Emwanyi terimba Emwanyi yaleese obuzibu okuggibwawo kwa Uganda Coffee Development Authority UCDA kyekisinza okuleeta tabu abamu ddala ku bakulembeze ba National Resistance Movement bagamba nti UCDA okujja kwayo era kwawakanyizibwa kati okuvaawo kwayo era kuli mu kuwakanyizibwa kati bo beebuuza bannayuganda baagala ki bingi bye tuzze tulaba ku Madi nali ku National Unity Platform wali ku head office Kavule Honorable Muwanga Kivumbi n'avaayo n'agamba nti yayogera ne president ku ssimu ku nsonga y'Emwanyi Anita Amongi right honorable yagimu ssimu era omukulu n'amugamba lwaki obuzaabuza bannayuganda ku nsonga y'Emwanyi. Tuyina muna NRM anyumidde mu kakyenvu tuyina muna National Unity Platform wamu muna FDC entuufu aliwo enfu gye yali alimu n'abaana alaba entuufu nayina muto atandike honorable kwizera atatuwulire badde mu week tutandike weewaawo modota neyanziza nnyo neyanzeege okuba nti esobodde okuddamu okubeerako ku lutimbe luno gaggadde olwa PHIQ Media njala kulisaayo baganda baffe abaisiraamu okuva mu jjuma ate era njala nakwebaza Katonda okuba nti akyatukuumye nga tuli balamu ffenna twagala kusaasirako abafiiriddwa twagala kusaasirako abantu bangi nnyo abafunye ebizibu wakati mu mbeera zino naye kakati ne tuba nga tusobodde okusimatuka wiiki eno lazima nga tuli balamu kirungi naye nga nsaba okkirize ntegeeze banna PHIQ Media oba n'abantu bonna nti tulina candidate mu kawulu k'ekisolo era mukyala Tana Sultan yagenda okutukwatira bendera kyamaze okweyoleka bulijjo batugamba nti Kisolo newalala eyo balonda NRM 100 naye abantu bagenda kutegeera era bamaze dda n'okulabako nti ddala NRM byeyogera ate banna Kisolo si bye boogera. Njagala kudda Honorable Kagame ku mukyala Tana yennyini mu kalulu ka 2016 2021 yali yesimbawo kuba woman MP Kisoro district kadi ya NRM mumwesize mutya nga just waisewo akaseera katono nnyo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze ebeera njiri kati ffe kye tusinga okubeera kyovola ebiseera ebisinga tugamba nti ffe tutambuza nnyo revolutionary message kakati tulina abantu era abajja nga bava mu NRM ne bajja ne beesimbirawo mu nuupu era ne bawangula for example nsobola okuwa omubaka Oshabe nsobola okuwa John Baptist Nambeshe buli lwotambuza enjiri y'enkyukakyuka enjiri ey'okwenunula enjiri ekwata ku muntu wa wansi wabawo abagipiikinga ne mubagipiikinga mubaamu abakulembeze abo bw'avaayo n'alayira n'agamba nti kati nzize nange njagala kutambulira ku mumuli guno n'okutambulira ku njiri eno kitegeeza butereevu nti aba akyuse mu mutima gwe. Neyanziza Honorable Kagame
sabiti ewedde twali twagala twogere ku Emwanyi ne bagamba tumugeza ng'agenda atwogerera obulungi taliiwo Emwanyi terimba munna Luweero nsaba muze kuba na PHIQ Media mu kubabuuzaako kwogenda okumbuulira ekibuuzo kye ngenda okukugamba sooka obambuulize. Ssebo njagala ssebo okwebaza omukubiriza wa programu yaffe eno ya PHIQ Media mukisa guzeemu nompa twagala okwebaza abali ku kamera awo banti batusetinga bulungi nnyo ate olumu ne batunyiriza ne tuvaayo nga tunyirira bulungi nnyo ne tusanana ddala nze mu yero nsananira ddala ate lwaki kamera zo zenyenyini zindabisa bulungi so njala okwebaza abatugoberera abawagizi baffe abawagizi b'ekibiina kyaffe ekiri mu buyinza kwe bali bangi ku mikutu gyaffe ku TikTok ku YouTube ne ku Facebook batugoberera era lwembasira bise kyemmanyi baweereza kamezi baga musajja waffe aliwa ayogera ebituufu nsaasira nnyo omwezi guli twafiirwa Ssaabalabirizi ate mu wiiki eno twafiiriddwa abamu ku bakulembeze b'obusiraamu wali ku Old Kampala Sheikh Anas Sessimba tusaasira nnyo famire zaabwe famire z'abo abafiiriddwa abagenzi tubasaba Katonda bawummuze mirembe ne bannayuganda bangi nnyo abafiiriddwa era tujja kubanga tubasaasira ebiseera byankuba temuzibikira myala nalabyeko omwala gwafaawe waffe w'ensula gwagera ne baguyiwa mu kasasiro amazzi bwe gazze ne bagablockinga ne mazzi ne gasalawo okuyingira ennyumba z'abantu era ezimu zaagudde so bannayuganda abali mu bitundu ebirimu entobazi n'abaliraanye emyala bambi temuyiwa mu kasasiro amazzi gasobole okutambula obulungi. Neyanziza tugendeko ekisolo nenedda tugenda kudda onebutwa bambulizeeko banyabo ne bassebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nze Ssaalongo Sendyo wa Twaha meya wa Nansana Division addako 2026 231 ku tikiti ya FDC oba abangi kyebamanyi ng'ekisumuluzo tuzze tusumulule buli ekiganye mu Nansana Division. Enguudo za Nansana Division ezikolebwako division y'e Nansana kyannaku kikaabya amaziga okubeera nga tetufiiriddwako n'ebintu ebirala bingi nnyo nekenkutte ekisumuluzo tugenda sumulula buli kimu kuba mmanyi bulungi nti abatuuze b'omu Nansana Division bawa omusolo okusobola okutuyambako okuddukanya emirimu division gy'alina okukolako era nsaba nga mpita wano ku mukutu guno gaggadde okutegeeza bannayuganda nti mu 2026 nga Katonda ye mubeezi waffe twafunye omunuzi nga ye weekitiibwa Secretary General wa FDC Nandala Mafaabi gwe tusabirira Katonda amutuweera obulamu amwongera amagezi n'okumanya oba n'okutegeera amuwa amagezi okumanya n'okutegeera ajje akwate ekisumuluzo kya FDC agulewo buli ekiganye okubeera president wa Uganda asobole okuzza emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe. Mpuuga wa kibiina ki luli wajja wano n'ogamba nti 2026 Mpuuga nakugamba nti baleeta Mpuuga twalina programu wano waliwo nga waliwo ne Honorable Mukaaku gwe kennyini n'otukakasa nti Mpuuga yajja ekyo tekiri mu kubuusabuusa Mpuuga oba owekitiibwa Masiasi Mpuuga ajja kuba president Nandala Mafaabi nenzijukirako olumu wano ng'agamba nti waliwo abakolagana ne Stan omukozi yagambako nti Nandala Mafaabi yakyogera ndya nabo kati akyali ndya nabo ssebo kati presidential candidate simanyi oba ye programu tubaye tugenda okugendamu naye nsuubira mbadde mbuuzaako naye simanyi lwaki okaluubirirwa okumpa obudde nze okubuuza ku bannayuganda bajja bajjukira nti wamuyitako ndya nabo tubadde tureactinga kukubuuzaako nyinza okuba nga kineetaagisa ate kati okunnyonnyola ekinene okusinga takyalya kuki takyalindya nabo ssebo gwe onywa bunywi tolya tugamba nti kakkana katono gw'olya buli tonywa oba onywa bunywi tolya wajja wano nga Nandala bw'aba ali wano otugamutuge kati ssebo Nandala nabyabufuzi omutuufu ekitegeeza wakizula nti Nandala teyalya ssente
njagala tugende ku mulamu oguddako okuleka ng'oyagala okireetenga program ate twogere ku enso ndala sente yazirya naye alabika yamuwaako awo nti omwana bw'akaaba ennyo bamuwa ebbeere kakati ebbeere omuntu aba yalifuna tugende maaso n'omulama gwa program sebo omulamo gwa program maliriza okubuuza omulamo gwa program ogenda gutta gonyo munnange nze manye ekizibu kye nnina nakugamba nti ekizibu kye tulina wano mu program abakulu omuli kwezera balina nnyo obujja bwe balaba ekirungi batema kasasiro ne bakireetako ojja kuba meya sikuwakanyiza nange tukwagaliza lesi bw'ogambye nti ojja kuba meya sikuwanye n'abantu ne mbagamba gwaddako ate era nze ŋŋwanidde nakyo kikkaatirizanga nti nze ŋŋwanidde mbaliwo bonna sikiwakanya nze nsumulule nansana division eyakayaka naye kati oli ye tusooke tumuveeko era nsiddamu okubajjukiza bannayuganda nti owekitiibwa secretary general wa FDC Nandala Mafari ye president wa Uganda addako mu 2026 nga FDC mwesize ne muwa tiketi njagala tudde ku nsonga y'ekisolo honorable Kuzera akikonyeeko naye kambayo eddakiika emu ffenna tukonde ku nsonga eyo ekisolo nopu yaleese abaina ne mwaleesaani tugenda gezaako okubikebera mpolampola naye njagala tusinge kwogera kuwa nopu kuba NRM yo ebeerayo 100 ku 100 ekisolo looza kayihura bava eyo naye waliwo ekintu kye nawulira mukyala Tana ng'agamba nti balina eŋŋombo yaabwe olulimi sirumayi bulungi naye nga lulaga nti NRM ekisolo 100 ku 100 era ndowooza tugenze tukiwulira nti 100 ku 100 ekisolo waliyo kuba memba palamenti abalala ab'ekibiina ki nga si NRM seeza NRM gyeri 100 ku 100 naye Honorable Tana ajja ku kadi ya nuupu we NRM 100 ku 100 ndowooza kati azze just afune kadi amala addeyo ekyo si kituufu twabagamba kazibwe njeka tutandike naawe by elections zonna ezibaddewo ekyamazima muzivuddemu nga mukaaba okujjako ezibadde engulu waliwo eyasembayo Karonke erabidde mwafunayo obululu 5 nojja wano ne weewaana nti yali ate yali Omoro OPC gye yawangula eva ku wano Omoro ewagundi ewa former speaker ne waliwo ekifo ekyalabidde engola we yali ava ono gwe bakubira wa namba 3 baba flat ndoza mwali namba 3 oba 4 embaseerabidde ako kukake temwemulugunya wala mwewaana nti waaki twafunyeyo emmeka ebitaano kwa bulijjo batugamba tetuliiyo kyenjagala okumanya ekisolo temutugambe kyekimu kuba sisuubira ndi munaatugamba nti ekisolo baababbi akalulu tumanyi nti baliwo bannyini moderator okusookera ddala njagala nkulambulule bwe nti okujjawo nga tobeera mu Uganda yeno yemu gye tuli mwennyini mwembeera naye naawe okimanyi bulungi by election za Uganda zeetobekamu ebintu bingi zeetobekamu okubbira okugulirira abalonzi zeetobekamu okutiisatiisa bikungi naye ekikulu kiri nti nontonere nti tugenda mu kalulu kano kuwangula oba kuluzinga primary goal eba yakuwangula kyokka ate mu mbeera y'okuwangula era osobola okulaba nti ng'oggyeko n'okuwangula nti abantu bano ffe tutambuza kye nakugambye kye bayita revolutionary message abantu okutandika okulaba ebintu mu ngeri enjawulo in fact kyova olaba mu ntambula ziri ezibadde ngawo zi up country tour ezo ze tubadde tubeeranga nazo kyova olaba ntusobola n'okufuna candidate mu kisolo ekitaalingawo luli ng'omuntu kubanga nze abantu ba western bamanyi in fact nabadde ndi suppose genda kunoonya kalulu eyo ak'ekisolo naye ojja kutuuka ekiseera nga abantu babateekamu embeera erowoozesa abantu nti NRM ye alpha ye omega wa buli kimu so oba tuwangudde oba tetuwangudde akalulu ke Uganda tekakyasobola kubeera tokyasobola kuvayo kateekawo noga nti kano kalulu ddala akali free and fair nga bwe kali mandated okubeera naye kyokola at least oketabamu n'oyongera okutambuza message revolutionary message eri abantu omu ku omu luli twagendanga ekisolo nga tosobola nakufuna candidate yesimbawo ku bwakansala ng'ali ku tiketi ya national unity platform kati tusobola okufuna omuntu n'agamba apaana mu kitundu mwenva muno
yadde babibungesa ne boogera naye kanveeyo kuno nange nesimbewo kadi ya national unity platform tebamupulantinzewo pulantinzi kuba wenaleewo ffe tubalabira ku bikolwa byabwe neyanziza wa mulimu n'ababadde betulowooza nti baffe bannuupu n'ebikolwa byabwe ne biraga nti ate benaleewo so kisolo nuupu kuba twalabe ebayire n'abantu ono ebikyakulanya yagambye agenda kuddayo mu nnaku 5 okuva kati neyanziza kangene ku muna NRM tana muna nuupu yava mu kalulu ka 220 so 2016 yesimawo ku tiketi ya NRM kati yazze ku tiketi ya nuupu NRM etandise okufiirwa abantu baayo wakati ono mukyala wuyo w'amaanyi alina abawagizi ate yali wammwe ne mumuwa n'etiketi kati mwamukubira oba mukamyufu mba seerabidde NRM erina abantu bangi abagyegattako buli lunaku ate ne babaawo era bajyawukanako tukimanyi bulungi nnyo na wano mu Buganda mukono yanja yaliwo NRM kati yegatta ku nuupu sate ne Nambozi yaliwo NRM naye ne yegatta ku nuupu so yava mu DP so ebyobufuzi kubala wolaba nti wasobola okuyisa ng'obalireeyo munuupu sinasobola kugendayo kubanga sirabayo bibalo byange nti biyinza okunzigusa wenjagala banga banafu nnyo kakati mulimu ebifo ebitundu ebya Uganda nga NRM akamyufu NRM kaba kavaawo mpitewo era nga akawangula n'akwata bendera ebasuwa ddiiru atandika okulamuza byayagala okugula banga ya amanya automatically ayingidde parliament nga bulaba akaluwa kalimu kawonda ng'avuganya kayindo otafire n'amasasi ne gavaayo minisita Lukuutana nti awangula mu bitundu byeyo kakwata bendera abakakoze eki abakamaze basodo ne ali muwala Sam Kuteesa so kakati n'ekisolo NRM yakutte bendera eyo suwa win yawangudde dda kubanga ono wadde yatagadde n'ava mu NRM n'ajja mu nuupu naye yabaziza kafu tasobola kuwangula mulimu ebitundu nga by'abantu babigaana nga nuupu tesobola kuwangulayo kebereero si wano yali esimbye eyo eki ekisolo nuupu okay tuyinza obutatunulira nuupu naye opposition tugitwalire wamu nti ng'opposition waliwo ebitundu ebimu ng'opposition tasobola kuwangulayo ng'eyo NRM yeewangula nkugambye nti kasitoyita mu kamyufu ebasuwa wini akutte bendera aba awangudde akalu kali akawamu so kakati ono wa nuupu bw'aba yatagaddemu n'ava mu NRM ng'asuubira nti agenda kuwangula yazze kwetabamu oba oliawo kwetabamu bamulabe naye nga nuupu tesobola kuwangula kisolo neyanziza gonebutwa FDC ekisolo temuliyo ate nga mmwe ebimu ku bibiina ebikadde ate bibadde n'amaanyi mukibanga ekibiina kati kiri mu myaka ndoza tukibala kuva 2016 kati 2016 paka kati 2024 ndoza emyaka gibeeranga 18 myaka egyo mingi lumanga temusobola simba kisolo muntu nandala mafabi abayamba ki omazeyo owekitiibwa Secretary General wa FDC Nassan Nandala Mafabi Nassan Nairo nzikiriza nti alina kyagasse ku FDC era nnina obukakafu nti akyalina bingi byagattako ng'omukulembeze naye tojja kwerabira nti leero ebiseera bye tuli mu 2024 tusigazza ekinene nnyo omwaka gumu okugenda mu kampeyini mulaale mu kufuna kaadi mu nomination ez'okuvuganya akalulu ak'emyaka emeka 5 okuva 2026 2031 mwaka tegukyawera kati ffe tubaze mwaka omuntu yenna abala akakalulu tokatunuulira lwa nsonga 2 kali mu kitundu ki kisolo ekyokubiri ani abaddeyo wani abaddewo sale mateki wa kibiina ki kakati okukwata ssente z'ekibiina ogenda obuzeebuze bannansi nti oleese candidate
kubibiri obako n'ekimu oba obuzabuzize otya kubibiri obako n'ekimu tujja kuwangula mpa omukisa njogere maliyo bannange obwedde obalesi boogi anti ompe ekyawukano nati nkuwa kyawukana kireke nkiyiseewo bannayuganda kuba kitegeere bw'olimbalimba eggwanga n'okwata ssente z'ekibiina n'ozireeta mu kawugiro ng'omanyide ddala tosobola kuwangulawo kubibiri obaako ekimu okubanga okolera oyo yennyini oba okubanga olina weoyagala okunyagululira era bannaffe abagenza okuvuganya olinda budget gye bagenda okuyisa gye batadde ewantu awo naye njagala okusembayo nekino FDC ezimbye structures wansi mu bantu eyo teriyo singa akalulu kano kabadde Bugisu mbadde mugenda oyagala nkuddemu Bugisu abakulembeze abasinga abaliyo baki nkubuuziza ekibuuzo singa akalulu natandise nakyo kyembadde njagala onziddemu kibuuzo kiddemu na kibuuzo singa akalulu kadde Bugisu mbadde mugenda tubaye tugenda lwaki tuyinawo amaanyi n'obusobozi ne structures ekyo teziriyo mbadde nkunyonnyola nkuwadde ani abadde atwala awo ani abadde MP ebifo bingi ebibadde nga mabenare mu biseera ki njagala nkuwe ekintu ekirabika wabula omwaka gumu tugende mu kalulu ka bonna okutta ssente z'ekibiina tugeze miliyoni 600 n'ozitwala awo memba wa parliament ng'agenda kubeerawo emyezi 6 akomyewo obukadde 6 njagala kubuuze migaso ki egiri mu kuteekayo omubaka wa parliament buno obudde nga tagenda wangula situnuulidde byagenda fiirwa ekibiina kifunamu kisinga kisobola okufunamu senga muba mweteeseteese okukunga abawagizi n'abalonzi kati lwaki temukikoze ate nkugambye nti awo tetusobola kweteekateeka budde buno kukusobola kukunga kyetwagala tuba tugenda kukwata ssente z'ekibiina kuzoonoonerawo nga twokyanjo ki so mukkiriza nti eyo NRM tuyina enteekateeka y'okujja mu kalulu ka 226 ewasigadde omwaka gumu kati tetusobola kukwata ssente za kibiina ze twetaaga ennyo okukozesa mu kalulu ka bonna tugende tuzookere ewantu we tumanyirira nti tetusobola kuwangulawo nkikuddiremu ne bannaffe abagenze mu kalulu tubeebaza ne tubasaba baleke kwonoona ssente nyingi nnyo kubeera y'ensonga lwaki walabye nga n'abanopu bawadde wa NRM ne bagana NRM erwanagane n'owaayo neyanziza honorable Kuze okuteekayo omubaka okuvuganya avuganye honorable Sara Mateke adde mu kifo kya honorable Sara Mateke mwasudde ssente mwabuliddwa bye mulina okukola okusinza ku honorable Twala kakati kyanaku nze ndowoozamu nti tulibeera elevated bulungi nnyo okujja okuteesa naye egimu ku migaso lwaki gavumenti n'aba framers abaaliwo ebiseera ebyo balaba nti ebibiina by'obufuzi biteekeddwa okuvujjirira kukola bya bufuzi ezo sente ze babawa ze batuwa electoral commission zewa ebibiina by'obufuzi bazizibwa kukola biki byabufuzi si kuteeka mu nsawo ya muntu sekinnoomu ekyokubiri honorable Twaha kugamba bulungi nnyo nti twetaaga okuzimba amaanyi ge tugenda okutambulirako mu kalulu ka 226 kakati nze nkunyonyodde nti sizoni eri tetwasobola yadde okusimbawo candidate wa LC1 oba kansala mu Kisoro kubanga ekibiina kyali kyakajja tewali na nteekateeka kati fewe tukwata miliyoni 600 nga bwazoogedde ne tuteekawo candidate mu kifo kyekimu ne tugulayo office mu kifo kyekimu ne tuteekateekayo structures za national unity platform okuva wansi ku ground paka ku level ya constituency ne district ne bwe tuba tetuwangudde kana akawulu kagamba nti omubaka agenda kubeerayo emyezi 6 naye tuba tuteeseteese candidate waffe nti n'abantu bamulabye in fact for the matter of the fact kana akawulu ne tuba tetukawangudde fe tujja kuba tuwangudde kubanga one tutaddeyo candidate ekyokubiri tuzimbye ekibiina ne grassroots zaffe katona ndobo Twaya kirabira muline n'abalala bakirabira mu Tulu wano twataddewo candidate bu naye awantu oteeka candidate oyo tetwasobola kugambya nomu n'ogumu n'okutuukayo obutuusi kakati owatu ononye sente mmeka watonye sente mmeka this is the only way gye tutandika okuzimba amaanyi mu bifo ebyo babadde bagambanga nti teri eyo wa NRM mu 10 ku 10 olwaliro nkulaze nti tusobola okuteekawo candidate
mu kifo kye kimu neteekawo office mu kifo kimu netuzimbirawo structure ngenda kuwa waliwo ekisinga okuzimba amaanyi n'okuzimba momentum y'ekibiina ng'ekyo kale katukkirize nti bali mu kuzimba kibiina bekuba nga si kubuguyaza bannayuganda oyo omukyalo wa NRM yabadde omutuufu okuweebwa kaadi agenda kubakulembeze bonna aba NUP omuyine security general ng'eyo gy'ava lwaki si ye yagenze si kituufu tava kisolo ava mu region ki kati ate wadda omuntu ava ekiruhulu ayagala agenda esimba ekisolo kati ate bemba musobola okuleeta ow'ebusoga mumuleete ekawempe oŋŋamba otya nti aveeyo tasobola kugendamu eyo constituency okitegeera lwaki baleeta wa NRM bano gwe bawa kaadi bano bennyini bamuwaawo ekikulagira ddala yali mukamyufu kaaki mpuuga yali mukamyufu ka NUP n'awangula kaadi kiri yatuuka ekiseera n'akolagana ne NRM n'alya in fact tano oyo gwolaba aba muntu mulungi nnyo okustruggle okusinga mpuuga kubanga anti gweyagala kujustifying ensonga eri omuntu eyali owe NRM tasobola kukyuka n'afuuka opposition bakyuka mukama wange mbadde njogera okuleka ng'oyagadde ensonga gy'oleeta omuntu okukyuka sikiinaako omuntu okukyuka sikiinaako baletya ssebo tujjukize ogenda kukamalayo okujjukiza abalabi ono mu mwezi gumu obubiri yakakyuka emirundi ng'ena kati kitegeeza ngenda mu bibiina byabufuzi ngenda mu bibiina byabufuzi yaliko mu PPF yaliko mu FDC Katonga n'addayo mu FDC agenda wiiki ejjayo tunaddira agenda beera akyuse n'okyuka kati kitegeeza nti ono wanatwaha si FDC oba si opposition si kituufu wanga wanatwaho naina omutima gw'opposition n'ekirala kyenjagala wonatawategeere kamalirize omuntu okubeera nga NRM abantu bannyo babeeramu NRM olwolyawo n'embeera bwetuuka ne batandika okwembulesinga message ya change tetutakedda basibira mabega nakugamba nti awo yaliwo NRM tajja vuganya ku tiketi yaffe nkugamba waliwo abantu banga basatu bana benyinza okuwa ebyokulabirako babadde bavuganyizamu NRM we bazze mu national unity platform mu opposition nanti kabaako kumalayo kyenjagala otegeeza bannayuganda okusookera ddala kantandikire ku ono nze ndi FDC PFF bwe yasalawo okukola ekibiina nemanya nti abo si ba FDC ne mbakola ki nali nebeekatonga lwakuba FDC nga ba FDC bino byayogera ku Masias Mpuuga sibangako mu kibiina kya Masias Mpuuga sibangako mu kibiina kya Masias Mpuuga oba ow'ekitiibwa yaliko mu pressure group ya Mpuuga sibangako wa NUP sibangako mu kibiina kya Masias Mpuuga wabula ebibaddewo mbadde nzikaanya naye kubanga sente yazifuna mu mateeka kwe kutegeera kwange nekyenjagala mmalire ku nsonga eri abantu saagala balowoozese bantu nti bw'oba musiraamu nganze lw'osiramusera ofuuka mufuti okuleka nga waliwo ekkobaane ery'okuddira opposition giyiwamu amazzi batugambire ddala amazima nti bakolera musajja neyanziza ekansoke mpumulemu nkomewo abali ku TikTok live yaffe mwe bali kubeera kwemuli PHIQ Media. Neyanze gakyali ko tusookedde kisolo katuli ku Emwanyi. Ntandika na Honorable Kwizera. Nsonga y'Emwanyi eno nno ereese obuzibu. Nalabye ne Katikkiro bamuyisaamu eggaali. Omusajja omukulu ow'enkofiira. Yayisizaamu ne Katikkiro eggaali. Noza bonna bayisizaamu eggaali ku nsonga ya Emwanyi. Njagala nnyo tunuulire Emwanyi. Nalabye abamu ku bakulembeze. Naddala Honorable Twa batembeeta Honorable Masias Mpuuga ne munne Honorable Abedi Bwanika nga bagamba nti ababaka kye bali mu kukola kati mu Parliament okuvaayo ono n'ayogera kyo tekiyamba tekirina mugaso wabula bali mu kikola abantu babalabe nti n'abadde tayogerangako yayogerako mulundi ogu ow'ekakuuto yayogedde abantu bakusobole kukola ki ekyo kusala bye nali ku program emwera nakyo njagala tudde ku nsonga y'Emwanyi eno kyakino kwebasi ngaffe abannayuganda bw'oli bwatunuulira Emwanyi abasinga kwe tusomedde buli omu Emwanyi kyekikulu Emwanyi eno okukyuka okuva mu UCDA Uganda Coffee Development Authority ekyuke bagize Ministry ya Agriculture kikosezaawa Uganda ne bannayuganda awo wenjagala wow neyanza moderator neyanzeke obuze ekibuuzo kirungi nnyo Emwanyi eno
emabega kaawo yali yasereba naye mu mbeera y'okusereba lwaki yali yasereba nti ekitongole kino kyali emigaso gyakyo nga tekigikola bulungi olw'abantu abamu ababeerangayo mu kitongole ekyo nekivaako n'okuba nti Emwanyi waffe 1 yabeeranga ya wansi 2 ng'akatale kaayo kali wansi nnyo ku mawanga ga Bulaaya ne katale k'ensi yonna. UCDA bwe yayongeramu amaanyi mu nteekateeka n'okutandika okulambulula n'okutegeeza n'okutendeka bannayuganda butya bwe bakwata Emwanyi eyibalabirabiddwako. UCDA ya mwaka kisi ya 9 mugumu eruddewo ya 9 something naye mabegaka okuva mu 9 paka mu 12 awo Emwanyi badde teri ku level ya maanyi nenga UCDA weri nga weri nenga wenga abantu abagirimu abagiddukanya olwokuba nti ebitongole ebisinga biweebwa abantu bakkaada bano nga tebamanyi byakola kakati bagenze bateekamu abantu abali technical ne bagenda nga bajjayo Emwanyi ne basomesa abantu Emwanyi nogazengedde zokka Emwanyi zaanike booti Emwanyi booti abantu ne bagenda in fact nekigenda ahead n'ekitongole kino kitandika n'okugaba endokwe ennungi abantu ze batandise okusimba okufuna muki akasente. Ekikulu kiri nti okugattibwa kwa UCDA mu ministry kirina abanene mu gavumenti bekyagala okuwa enkizo okubanga basobola okukola monopoly ku Mwanyi bapeneti kyekiri awo wokawokka. In fact gwe wali ku kitebe wali ku Mande nga Honorable Mwanga Kivumbi akutegeeza nti ngaba babaka ba Buganda bamala ne bagenda ne basinkana speaker n'abagaba bannange ebintu bye munnyonnyola byonna mbimanyi bye bisinga obulungi naye sina bwe ndifayinga orders za Mwai Museveni byali bigambo bya Honorable Mwanga Kivumbi. In fact ayongerako agamba nti speaker yakwata essimu ye n'akubira Mwai Museveni n'amugamba nyina wano ababaka ba Buganda n'amugamba mpa Mwanga Kivumbi byamugamba Museveni byali byakuvuma lwaki muli batujju mukola ki n'ebirala nga kitegeeza ekigendererwa ekiri wano si kyakuba nti Emwanyi eno UCDA vayo eno kukendeeza kubanga bagenda nti ensonga ya rationalization kukendeeza expenses za government kakati mu mbeera eyo nekirabika nti Mwai Museveni ye yekka yeetaaga Emwanyi ate kizenga kigobererwa kubanga yeye omu yennyini yatuleeterako peneti ngaga nti Emwanyi ya Uganda yonna egenda gulibwanga omuntu atya omu peneti njagala teweerabira nti ne mu budget eyise ya 2024 bateeramu mukoddomi odrekerwa aboogo obuwumbi bwa ssente 38 okusomesa bannayuganda engeri y'okunywamu Emwanyi oba kaawa kakati ebintu ebyo ogenda obigattagatta otandika okukemeterera ememe n'okwebuuza kubanga ebitongole bya gavumenti ebisinga bigattiddwa lwa nsonga nti bibadde ebisinga bifaanana emigaso ne ministries kakati kino ekitongole kyetengeredde. In fact world over tewali nsi mu nsi wano yonna yetengeredde nga etadde essira ku Mwanyi obulya bulungi nnyo ng'etadde essira ku Mwanyi okuba ng'ate terina kitongole kyetengeredde kyekyagunda ekikuba kikolagana ekiba kikwata ku Mwanyi mu bitundu ebyo. Kakati wano we wali science Mwai Museveni ayagala okuzza ekitongole kino kya UCDA mu Mwanyi kidde mu ministry y'agriculture naye ekigendererwa ekikulu kiri nti bw'omala okugyawo ekitongole kino n'ekidda mu ministry agiwa mukoddomi we kakati ministry neeyisa resolutions oba neeyisa ebiragiro nga bw'olaba bwe baakola ku bikajjo omanyi kye baakola ebikajjo baagamba abalimi b'ebikajjo twagala mwenna mwewandiise bwe mumala okwewandiisa ne bakolawo rules and regulations ne bagamba nti omulimu w'ebikajjo toteekeddwa kutunda kikajjo kyo okusukka kilomita 25 w'oli ge mateeka gali okubikajjo abasoga bwe baba bano bakubuulire kakati bamalirizaawo ne bagamba n'okugamba nti ebbeeyi y'ebikajjo outgrower tojja kusobola kulimanga ng'ate toyina kampuni muntu akutegekedde wano mu kampuni nti nga teeka kitegeeza gwe fiiki gwe wa bikajjo mbirimye siina lukusa bijja bikajjo byange Rugazi bitwale namutumba mbitunde kubanga etteeka berikola ki kakati ebikajjo byafa ne bifa bwe bityo ebbeeyi y'ebikajjo eri wansi ate ebbeeyi y'Emwanyi ebadde waggulu nenjala okutegeeza nti buli lwe bakuleetinga monopoly nti omuntu alina okugula Emwanyi ali ogu peneti oba se Emwanyi zo gwe fiiki wozirimidde Masaka tuteekeddwa kuzitunda kusukka Masaka omuntu aba akulimitinze omugagga oli gwe baateekawo alina ssente agula Emwanyi ajagamba nze kiro njigula 3,000
kubanga toyina option yakolera namwanyi ojja mugikola ki ojja gimuguza neyanze komanda kaziwe webale kubeera kwa Ivan Auto Spares naye webale kubeera ko yonna wenna mutumba bwera bweyogedde ku namutumba nendaba Ivan nga kwaine ntegeera ati okay ngenze ku mukama wange sebo ebiri ku mwanyi mwenga aba NRM mubiraba bulala nnyo okusinga ku balala bye babiraba ekibuzo kikino lwaki mwagala bannayuganda bikasira abeere mbwavu ekyo sebo kiki ekyo si kituufu aye twagala nnyo abannayuganda bagaggawale si ffe tetubaagaliza kubeera mu bwavu ekigaggawaziza bannayuganda basinga mwanyi muwulira mwagala mugikwate no si mwanyi nti yegaggawaziza abannayuganda ndi ku abasinga ddala abali ku mutendera ogusooka wammwe eno sizoni otunzeyoko ku kiro y'emwanyi wammwe gwenga gwe nga mmeka era bw'ojja wali ewaffe butambala mwanyi ewaka wennyini emirembe sirimaako ntangawuzi mirembe mwanyi kakati ewaffe wali emubende mwanyi naye kati emwanyi zino ekisookera ddala zikkiriziganya n'owekitiibwa Mpuuga lwaki teyalabise nga ekiteeso kiri mu palamenti nti baawadde ababadde batateesangako balabikeko nabo ku fulo ya palamenti ekyo nzikiriza nakya 100% kubanga essaawa lwaleero tewali kikuwaawaaza matu kunga ekitongole ekibadde kiddukanye emmwanyi kivuddewo okiwulira era kyobola nti bino olutalo lw'ebigambo olubadde mu palamenti ne mawulire abalimi b'emmwanyi tebannabadwetabamu kubanga gavumenti ezejjawo ebintu nga cooperative bank yagijjawo negijjirawo ddala completely neddira Uganda airline negijjawo anti nemala negizaawo kakati ekitongole ky'emmwanyi emmwanyi tezigenda kuvaawo kyobola nti baabazirima bakakkamu nnyo era balinda kulaba nti ekitongole kino bwe kiba kigattiddwa ku minisitule ya agriculture banasigala akabeeyi keeko ng'akabaddewo guno omwaka kubanga pulezidenti agenda kugyawo mmwanyi kubanga kyali 996 zijuka nali ndi kasawo eyo senior 1 senior 2 nga obubuga obuli mu mukono nga Kasawu Namulanda Kayunga nga bikula ku speed ya yiri emmwanyi nga yatunzi nga chairman Kalango yajja ne tulera ne zitika kase mugwali mutalaawe Kasawu ng'emmwanyi omwana olujje namuganga erole y'emmwanyi addayo n'akapiyu kikubyemuke ng'emmwanyi za bbeeyi nyaawo tugenda oyingira 22,22 ne baleeta akawuka bakava wabasayansa akawuka ne kali emmwanyi simanyi baakaleeta twajja tubuli akawuka gikava akawuka akoze bubi mbadde ngenda kyogerako mu budde bwange akawuka kaleetebwa General Museveni ne palamenti ya Uganda yaliwo ebiseera ebyo era kawakanyizibwa nnyo ow'ekitiibwa Ken Lukyamuzi nga memba wa palamenti bakayisa mu kigambo kye bayita DDT mbubazze kufuuyira nsiri General Museveni n'akwata ennyonyi nefuuyira ebirime by'abantu omwali emmwanyi n'ebitooke wano mu Uganda kakati gavumenti ffe ab'NRM tuli bakakkamu Pulezidenti Museveni ye taata waffe ow'eggwanga lino awantu watutunuza tetusobola kuwakana nkugambye airline yasooka n'agiyimiriza n'agiteekamu abagwira bwe yakomyewo bombardier kati zituuka buli kibuga ekyensi zigana gwe China zigende Bungereza neewala mu America kakati ensonga ati bano budde bwe babumala opposition tuyambe boti Museveni ajjawo Uganda Airlines yes yasuka n'agiwumuzamu ennyonyi ana n'omusobyo yakomyewo ennyonyi meka era n'ekyokubiri yali atunda ziri tubulireko value gye yazigulira kubanga waliwo wano ekizimbe Uganda Commercial Bank nga kyatundibwa $10 kakati osawa zino kyasobola okukinulayo ku $. Kakati ennyonyi tujja tandika nja kukoma wano next gundi Sunday mubulire bombardier ze twakagula zitwala waliwo Airbus ezakagona bikine ebirala ajja kuba zikola ki era bwo comparinga airport kati neri yaliwo eri modern okiwulira so kakati ekitongole kino ekifuga emmwanyi President anagamba nti emmwanyi zigenda kuvaawo ekitongole kigenda kugattibwa mu miso ya agriculture kubanga
Museveni yatetenkanya n'agabanya obuvunaanyizibwa n'addira NADSing eri under Ministry of Agriculture n'ateekawo kino eky'Emwanyi Dairy National Dairy Milk Corporation naye egenda kuvaawo n'ebirala byonna tebituyambye kubanga ffe nga bannayuganda twagala ebitongole nga ekyamazima birina kibigase ku bannayuganda so president bw'aba atunuulidde nti NADS teyambye Dairy Corporation teyambye nakino ekya Uganda Coffee Development Authority nayo teyambye n'abigattira mu agriculture jjukira eggwanga okuva twava mu covid tulina okukendeeza ku nsaasaanya ya ssente abaana abo abavubuka babadde mu bitongole ebyo ate opposition abasinga banuupu ne FDC ne batukoze bubi tebakoze president yali ayagala kali NADS etuyambiddewa bw'agamba nti NADS eveewo aba opposition neyo era tulaba bakayana nnyo tiba mate kigana kubeera nga wanayambala kyamaje wali n'apinga so ebitongole bya gavumenti ebitatukoledde bulungi si kino kyokka eky'Emwanyi president tumusaba byonna bigatte tuleme kusaasaanya nnyo ssente Omukulu Kagame abuzaabuza abantu kubanga omuntu bw'ogamba nti takoze bulungi nga statistics ate zo ziraga birala kitegeeza operation nga ziraga nti NADS gundi eno UCDA we yajjira Uganda yali efulumya ensawo z'Emwanyi meka ku katale ka Bulaaya olwaleero efulumya ensawo meka we yajjira nga Uganda efulumya ensawo ezitasukka yadde akakadde akamu kati tufulumya ensawo obukadde almost oyo bugenda ne mukulu ati bweyo abantu mwongero lime Emwanyi kati Emwanyi evuddewo otwongera balese kawuka kagenda zitta naye ate ekizibu ekiriwo nti ekitongole kibadde kituyamba n'okulambika n'okwa amagezi n'okwa abantu endokwa kirazeewa kukiza muli mu agriculture kukiza mu agriculture agriculture fena tukimanyi ye minister singo okubanga eremeddwa wano eremeddwa okunoonya okulaba nti waliwo ebijimiso ebituufu ku katale eremeddwa okulaba nti abantu bafuna endokwa entuufu mu agriculture gy'osanga gye bagula embuzi ez'emiliyoni 8 ne zifa ezaali zigenda e Karamoja abyera bidongo tekyo kijja ndi ministry ekimbalesagala okuwa muganda wange ak'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe tujja kukkiriza nti kino kirungi okusinga kino naye kiri kyali ky'abannayuganda kino kya General Museveni ne muganda ne mukwano gw'oli ow'Uganda n'Abachina ekisaawe baakitunza Abachina nga bayita mu kukyeguza ye General Museveni ne munywanyi we Sam Kuteesa era ssente zonna ezivaawo zaabwe ng'abantu eggwanga lizifunamu Entebbe naye PHIQ Media netuyambe etukwereyo omulanga kwamanyi bagiraba parking fee okuyingira obuyingizi mu gundi yavudde ku siringi 2,000 nedda ku siringi 5,000 yani sente ziragawa ntono naye era tewerabira nga twabagambye nti waliwo company bagita Enhance Entebbe handling services ya Mwami Kuteesa yevunaanyizibwa ku ebyo katono kyekisaawe kya Luganda ekyaffe eky'eggwanga ekinyunyuta obunyunyusi bannansi tekyali kyaggwanga so kaakati njagala okutangaaza bannayuganda nti ekitongole kino ekibadde kiddukanya Emwanyi kigenda kwegattira wamu n'ekya NADS n'ekyamata mu Ministry ya Agriculture. Ministry ya Agriculture teri Rwanda eri wano era erimu abaana baffe ba wano wabula President yayagadde kuzibikira ku nsaasaanya jjukira eggwanga tulina ebyokukola bingi ensaasaanya ebadde esusse ng'egenda mu bitongole abaana balya buli ssente bafuna omusaala mungi bavuga emmoloka za bbeeyi kugamba nga tebana kibatugattako nnyo kiri awo so njagala kunzika nga ŋŋamba fe abakkiririza mu President Museveni watutwala tulaba nga watuufu era twongere musabira eggwanga litambule Emwanyi. Okay. Kansoke mpumulemu. Omukulu angambye mpumulemu katono ate nkomeo ne honorable twa tunzike ensonga ye Emwanyi eno. PHIQ Media. Yanziza ne yanzege abakyaliko mwe bali kubeera nkwe muri batugoberera na mwe bali kubeerako PHIQ Media. Okay. Kale. Emusijja bisoma naye tujja kwandubira bampola mpola kangene honorable twa njagala tunzike ensonga y'Emwanyi eno powulira President Museveni ebigambo bye alaga nti ayagala Emwanyi etereere buno obudde Emwanyi eri bubi kuba ate ndaba bannayuganda ate kati buno obudde bagaggawadde nnyo mu Emwanyi yagambye ayagala ekola ki etereere opposite y'okutereera ki kwononeka kuba kwononeka kakati General Museveni tayagalangako bagagga we bali
era ye alina eŋŋombo ye nti omugagga tafugika. Nja kuyita wano okwebaza Katonda okutuwa Ssaabasajja Kabaka maaso moogi n'alonda musajja we Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda. Katonda n'amukozesa ebyamagero era tusaba Katonda amwongera amagezi okumanya n'okutegeera n'obuvumu obusobola okutulambika ekkuba ettuufu gye tulina okulaga ng'alamulirako Ssaabasajja Kabaka Obuganda. Yalengerera wala n'aleeta Emwanyi terimba n'atambula amaseza ga Buganda 18 ng'akubiriza abantu b'omu Buganda n'Abaganda okuddamu okulima emmwanyi. Era obuzibu obuli mu Uganda wano General Museveni amaaso ge gonna agatadde ku Buganda ne Katikkiro wa Buganda. Nze nja kugamba abantu abali ku kamera wano n'abatuuliza n'abatulaba n'abazidde okulaba video nti General Museveni tali kulwanyisa balimi ba mmwanyi, ali mu kulwanyisa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kabaka wa Buganda ne Buganda yonna okutwaliza awamu. Nakuwadde obudde bwonna obuteesa tontiisatiisa. General Museveni bamala okuleeta DDT n'afuuyira emmwanyi z'omu Buganda n'ebitooke ewaabwe egindi ne babirima. Era olwaleero emmere abantu gye tulya wano mu Buganda eva eri. Evawa? Waawo. Bombala okuvaawo Katikkiro wa Buganda bamala okukizuula nti ffe abantu b'omu Buganda bajjajjaffe baweerera bakadde baffe ku mmwanyi. Bakadde baffe ne batuweerera ne balwana nnyo ne tusoma ku mmwanyi. Bakugobanga ku ssomero tatawo n'agenda ku ssomero n'abagamba bannange emmwanyi zikyali mbisi, omwana mumuleka asome bezinaakala nja leeta ssente. Ng'osobola okugenda ku kyuma oba ew'omuntu gy'oyinza okuyita cooperative ne bakuwa ssente nga tonabana kunoga mmwanyi n'oweerera omwana wo. Ffe twalyanga ku kyennyanja lwa mmwanyi. Olwaleero emmwanyi ebadde zzeemu okutinta nga General Museveni twamulabuukirira DDT gwe yaleeta n'akaza emmwanyi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ataddemu amaanyi abantu b'omu Buganda ne balima emmwanyi. Abamanye Masaka oba Buddu bw'ogenda e Buddu oli nababa alina kapoloti 5/5. Omwaka guno gwe tulimu afunye ssente empya n'enkadde. Ate mwana wattu kya nnaku General Museveni alowooza ali mu kutogera bantu ba mu Buganda n'ewaabwe abantu basaayo woyinza okugamba amalundiro ne balima emmwanyi. Kino General Museveni kyali mu kukola kukutogera Uganda, kukutogera Buganda n'abaana n'abazzukulu mu Uganda. Nja kuyita wano okusaba ababaka ba Parliament nti bwe mutuuka okulonda etteeka lino mulonde nga bannayuganda. Nja kuyita wano okwennyamira n'okukolimira abakulembeze b'opposition ya Uganda. Etteeka lino baalimanya nti lijja, bo ne bagaana okulireeta mu bantu ne balisirikira. Nga mu Bondo ndi Nandala mwali Nandala Mafaabi. Omanyi bemba nteesa ndeka nteesa ekyange tondeeterawo bantu nga bantu. Ekinnuma kiri kimu nti ekinnuma kiri kimu nti onnemesa okuteesa ebyange. Wagambe ajja kuba president. Kati kale kankuyambe kuba gwe oyagala okwogerako, kankuyambe kuba gwe oyagala okwogerako. Oweekitiibwa Nandala Mafaabi y'omu ku batayagala tteeka lino kubanga Bugisu Cooperative yagikulembera. Lwaki teyavaayo n'aguulira ensi? Kakana maleyo oyagadde njogere ku muntu leka mwogereko. Kakati ekimu ku lwaki ayagala okufuuka president kuzza cooperative mu Uganda. Ebintu byonna ebitongole by'oyinza okugamba eby'obulimi abiseemu ssente, enguudo zikolebwe nga gwalimye emmwanyi e Kabongo osobola ozitambuza mu budde ne bakuwa ssente zo. Naye abakulembeze b'opposition buli maka gonna musobola okubeera mu taata ne maama, naye taata baatagula nva tosobola kunenya maama. Twali tusuubira nti oyo wabanga akulira cooperative namba obuvunaanyizibwa b'opposition leero ani abuyina. Abadde tajja kudda uliza abadde ajja kudda ku ababaka 34 abagambe kaakati bannaanyi nsonga ya mmwanyi soke tugambe abannayuganda. Saagala obise bange ebimu ku nsonga yakyo nenya Honorable Kyagulanyi kwe kuba nti ebintu emu abitegeera n'atajja kweyiwa ku nguudo
buno budde nsubira Nandala okuba ku luguudo. Omanyi kakati gwe omanyi simanyi obakagama asooka kunyiga eri kintu. Bw'otuuka ku nsonga eri kukwata ku nsonga ng'onkijja ku era nsonga. onjamu information. Obudde bwange bundekere nga njakuwa information nti twagala njawo kumujjukiza oba kitegeere nti Maama Mabira Betyani olw'okuba mulwanyirizi wa butonde bwansi. Bwe bajja gavumenti eyagala kusaalimbira ku kibira yateekawo embeera ne beekalakasa era tunajjukirwa nnyo waliwo n'abaafa olw'okuba mulwanirizi wa butonde bwansi kati ono olw'okuba amanyi amaanyi agali mu bwegasi ng'ate ekibiina kyakulira kyekuusa na Mwanyi nti omu ku balina cooperative mu Bugisi cooperative nti zino cooperative ezikyaliwo nakati yalibadde nga kyetugezaako mugamba nti yalibadde nga ye Manduso obutakwata ku Mwanyi nga Nandala yakulembedde nti mu ssente ze basibirako ow'ekitiibwa ezijja n'omusibya bayinza batagenda sibwa sawa naye gavumenti erizako nti ssente ze basibirako Mawanda z'owulira eza cooperative zalina ogenda cooperative kuba nze nali ne Mawanda mu kkomera yaŋŋamba ye yatwalako ebbiliyoni Mawanda yatwala 4 naye Nandala Mafaabi yatwala 4 mu 4 44 biliyoni Uganda shillings okitegeera kakati tasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ng'ezo sebo yo information gyenkuwadde njagala okusooka okubuuza mpadde information ani akulembera NRM ate omubuuza General Museveni ani president wa Uganda ani akulembeddemu okuleta ino etteeka General Museveni asobola okukkiriza Nandala alikozese Amabira ani yali agatwala amabira beti anywa aveeyo kakana katono ng'omanyi ky'obabudde buno ali mu kkuba Mwanyi akubiremu ne Nandala obutasituka kujja Nandala tasobola olwaliro okuvaayo okwogera ku Mwanyi ani yali atwala amabira kino kankyongere nako katono nnyo twamubulire obudde bwange bubumpi njagala kuleetera ku kino obudde bwange bubumpi Mpuuga wakyogeddeko nti yavuddeyo n'agamba nti ababaka bavuddeyo okwogera ku Mwanyi kubanga baagala kwerabisa bulijjo tebalina mukisa awate yabadde mutuufu tasobola kwogera kubanga naye yali eza Masaka Cooperative Union biliyoni 14 ate tulina mu likodi bino byenkugamba mbinako ne bwino kubanga omubaka Mawanda Mayiko nga tuli eruzira yabiŋŋamba mu kamwa kange natula wano naye ku wodi ne tunyumya n'abimbuulira it is on record kakati Mafasi Mpuuga olw'okubanga era abantu bamulabye bwe yamanya nti biru bagenda gikubaganyako ebirowoozo yasituka busitusi kugenda mu Bulaaya era abadde Bulaaya yakomyewo bukomi abadde mugundi waliwo gy'atakyasobola kulinnya abadde mu bino ebintu byakubayo obusimu ne bamukkiriza omanyi ekinkalubiriza ku programu leero programu ekukuta enteega twagala okugijja ku mulamwa gwayo mugizimbire kumwe we mwagala ng'abantu ate nze bw'oba omupeereza obubaka okujja wano olina kyompitira so nkusaba leka ntuse obubaka bwange nga ndi mu kamera ntuse obubaka bwange nga ndi mu kamera bannange obawo obudde ne bateesa nga sibayingirira ne be mba nsabye nsaba information naye obudde obwange ate obuwabbo kati nkuwadde obudde sakata sabula nkungubagira era nvumirira enkola n'enneeyisa y'aba opposition yali badde yakwatadde etteeka lino n'eriwa bannayuganda nebabuulira obuzibu bwe twolekedde naye omanyi lwaki tebakikola abantu b'omu Buganda balekereraawo okwerumirirwa nga bo abantu b'omu Buganda ne basalawo okulonda bipapula olw'okubanga bafa kimumbuli ewali ambuleera tiikinga ate nennaku wali annyo abakulembeze bambuleera oba banuupu ensonga lwaki abantu b'omu Buganda tuli mu nnaku kwe kubanga wano abakulembeze b'omu Buganda batemeddwako ettaka ne baleeta abavudde egindi ne bajja bakulembere wano mu Buganda tosobola genda Western omwana azaalibwa wano mu Buganda n'akulemberayo twakiraba nako ku mubaka omu yanominatinga ne bamugamba gwe tova wano tojja kuvuganya waki wano ne wano kati omuntu akuyita nti simanyiko kasi ya Buganda ogenda ogituukamu ng'abantu b'omu Buganda bava wano mu Buganda bali mu 12 enkaaga mu 5 tebava wano kati bayinza teesa ekigasa Buganda olikikanga ayagala okusosola mawanga mpo obudde okusosola mawanga ngambe ng'owulikika nga olw'okuba njogedde ku Buganda olw'onsosola ku mawanga nga ani yava wano nga Muganda kale nga bw'okyagala ani yava wano nga Muganda n'agenda Mwankole n'aleeta constituency bekibanga kya bwenkanya
mutuwe omukisa naffe abaana abava wano twekulembere wano we mwatika constituency entono wano mu Buganda we wava omusolo omungi naye wamwe weganye okubukiikirirayo mujjeera wano kyokka betuuka ensonga nti za Buganda nimufungiza omukira emabeka bembanga temusobola kuyimirira ku nsonga ya Buganda lwaki mulwanira wano ewaffe mugende ewamu Emwanyi ya Buganda Speaker wa Parliament byabadde akugambye ati nsoze kubuuza Speaker wa Parliament byabadde akugamba atya abantu abasinze okulima emmwanyi wano mu Uganda ba mu Buganda kuba natandise nkugamba nti Katikkiro wa Buganda talaza amatasaza 18 ku mmwanyi terimba wali omulabiko ng'agenze Western wali omulabiko ng'agenze ate yatwalayo n'abali kyengeza kukugamba nti kati bano bali mu kulinnyirira Buganda era obudde buno senga tubadde n'ababaka nga bonna bamanyi nti nnyaffe ye Buganda senga waliwo ekikolebbwa naye mwe ne mutuuka ne mulekawo leka mmaleyo kano abaka banupu basinza olwanirira ate emmwanyi bagirwaniridde ki bagirwaniridde nga nsoose naku atwala Buganda caucus oyo yogere n'omukulembeze direct kati ekyo nkimwebaza ekyo nkimwebaza yakoze mpa omukisa njogere naye oyogedde ekyo nkimwebaza yakoze bulungi naye muvumirira ate yakoze eki oluvannyuma lw'okugenda wali ewaabwe nadda mu kutyoboola pulezidenti nayogere naye nangamba ndi mutuju baaba nga yabadde mwenkanya nga yabadde egala tumanye bye yabadde ayogera ne pulezidenti lwaki teyafulumiza katambi okwogera ne pulezidenti kyabadde kya bukulembeze be yalize yali tugambye nayogeddeko ne pulezidenti ku nsonga y'ebbago ly'etteeka oba y'okugjawo ekitongole ate mwayogedde ki oli yayogedde naye nga mukulembeze mu kategori ya bukulembeze yali badde atunyonyola bunyonyozi twabadde tumusaba etteeka lino livaako so si kwagala kuteekawo mbeera kati pulezidenti abantu balala byali musaba omukisa okwogera naye ajja kubeewala olw'okuba amanyi nti temuli bansa anti ayogera ebituufu ayogera ebisanyusa abantu ebisanyusa abantu ye mwenyini yali tugambye ebisanyusa abantu byeyayogedde okusookera ddala kiriwo ekiti mu dakiika ng'emu nja kubamaliriza si kituufu onobo twakyayogera nti ababaka b'opposition at large ndowooza nga mwe muli ne bassemuju n'abalala nti tebalwaniridde emmwanyi eno in fact onobo sowanooza tagoberera bugoberezi naye badde debate etambudde ebbanga wawulirako n'akakiiko k'ebyobulimi akakulira abedi kagendako newa Museveni mu State House obawa n'aba meeting ne bamunnyonnyola nti gundi gweva kuki omwanyi kati na kino kino kankimubuulire ababaka ayagala batekewo mbeera etya kubanga bababaka bavuddeyo ne boogera in fact ne bagamba ne bannayuganda balimi mwenna nti kakati tuzze tuno tubannyonnyola mutegeere bannayuganda ebaganya okukola ki okuddamaliriza nakano kakulu nnyo katono nnyo odweta nyamba buyambi onobo twalina obwedda statements zakola nti lwaki tebavaako wano ne bagenda bavuganyiza ewaabwe njagala mutegeeza nti Buganda kokasi yonna ne bwe ntandika Jimo balira wano ejjudde babaka baganda otegedde Buganda kokasi erimu ndoozi omuntu omu yekka muwala wa kuteesa ow'emawogola wano atali bakulembeze ba Buganda kokasi njogera ku bakulembeze abali mu Buganda kati oyagala balinga batana abeeronda yange ya kansala ngende nwanirire mwanja kugirwana naye mu parliament wali kati lwaki otandika okugamba nti ababaka ng'olinganga okatisigatinga mwakyoli ani akulemberayo bakyoli oba banyonko nti abantu ababaka bali muno simply because banupa abasinga mu Buganda ko kasikati tebalina kye bakoze tebalina bakoze sebonze dakika yange nja kukubiriza Bannayuganda bakyalina we balimire emmwanyi basimbe emmwanyi banga emmwanyi ekyaliwo president yageza kukulaba nga eyongera okulinnya akatale k'ensi yonna bwe tuba tubale twala ttaani zoba emitwalo 10 ayagala buli mwaka tubenga ttaani zeeyongera okuba nga zikola ki Museveni ayagala emmwanyi benga omutindo gwongera okulinyisibwa naye ng'ekigendererwa ky'okugyawo ebitongole si kitongole kya mmwanyi nkugambye NADC ekyamata n'ebirala kukendeeza ku nsaasaanya ya ssente z'omuwi w'omusolo kuba zibadde zifuluma nnyo ate nga teri kivaayo. Okay, Honorable Wanyise. Abaka 32 aba FDC. Okay, katujjeko abaka 5. Abaka basigadde 27 abali najja na nkumbi bakoze eki ku mmwanyi. Kiwedeyo.
kiweddeyo njagala tandikira wali ku muganda wange nesokosoka ekyange tandikire wali olw'obudde ekijja kumpa omukisa opposition terina kyekoze lwa nsonga betwali wano mugikwateko tugikwatako leka mmaleyo kano gikwateko togikwatako baletera abantu leka mmaleyo nebakubulidde lwaki